atenderezebwa gulumisibwe owekitaffe Tonda ne mama Namugereka abango buwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala mbasindikira ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbogombogo kyewagula erizaala enkabwe gwakasi gwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe eb'enjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eb'enjawulo nate ku lwakadde kano ke tulimu ak'okutiisibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepone abweru Katonda atudde munda mu nzalamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli waddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusobola bisule mu gguluka weeyongere n'obulamu bwo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu nga tetunakwera nga tutandika ebbaluwa ey'akadde kano okuva eri omukama Maria Magdalena. Omukama Maria Magdalena yali iko oba ge twandiise nga twin flame owa Sananda amanyikiddwa nga Nanda mu kikula kye ekyobwa kinene bwe wewaawo era nga ye mukazi we gwe twandiise nga omukazi we omutukuvu ow'olubereberye era oyo gwazze atambula naye mu lugendo lwo lw'emwoyo. Nsaba tukole ekikoowe eky'omwoyo ng'oyingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate ng'ofulumya zaabu era mu kamwa. Yingiza ekitangaala ekyeru, fulumya zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangaala ekyeru, fulumya zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangaala ekyeru, fulumya zaabu mu kamwa. Kwata ku mutima gwo oliiza enkuba y'omutima gwo. Omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo ly'ettukuvu omwagalwa mw'otudde. Omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okolera ggulu. Nedda, ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu. Ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuulawo eddembe. Otegere nti yeggwe omwana owa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo, yeggwe mazima era yeggwe bulamu. Nzuula obwa Katonda bwo obeere bumwamu n'obutukuvu obukutuddemu. Weewaawo ebbaluwa egenda bw'eti mbalamusizaako mikwano gyange ndi Maria Magdalena. Nzija eri mmwe nga muganda wammwe era abenkana. Abaagalwa, ndi bumu wamu nammwe era muwulirize omutima gwange, muwulirize amayengo gange masekkati gammwe. Ntambula wamu nammwe mu mwetooloolo guno era nga njagambiza mu kubeera nga mbasisinkana mu kadde kano. Abaagalwa, yemmwe ebimuli ebya sseŋŋendo nattimba, yemmwe ebitonde ebikaalakaala n'amayengo ag'emitendera egya waggulu amalungi. Okwagala kwa sseŋŋendo nattimba kwonna kutudde mu bulamu bwammwe, okutudde mu bulamu obubwetoolodde, mu miti, mu mpewo, mu njazi, nammwe kennyini. Abaagalwa, muli bumu wamu ne sseŋŋendo yammwe nattimba. Yemmwe ebimuli bya sseŋŋendo nattimba ebirabisibwa mu kamwenyumwenyu kammwe n'omuliro ogubatuddemu. Mukitegeera abaagalwa? Buli we muvaamu amayengo ag'essanyu n'okweyubula kwammwe mu nda yammwe kukosa buli kintu kyonna ekibeera kibeetoolodde mu butonzi bwonna, kubanga kyeggulirawo eri amayengo ge gamu. Ekitangaala kyammwe kye mukaalakaala nakyo mu nda yammwe kiyogera n'ensi eno. Ekitangaala kino kiyakaayakana okuva eri mmwe era nga kye kikula kyammwe ekyannamaddala. Buli we mukozesa ekitangaala kyammwe kibayamba okubeera nga mufuna okutegeera n'okumanya okujjuvu era ne kibayamba okusobola okubeera nga mutegeera n'okwewuliriza, ne musobola okubeera nga mufuna obweruvu era ne mufuna obw'okubeera obw'akalondoozi bw'ekikula kyammwe nga musisinkana baganda bammwe abatudde mu ngoye ez'enjawulo nga ebisolo, ebimera n'abantu baganda bammwe abayambadde engoye ezibafaanagana. Abaagalwa, ebiseera ebimu kibeera kizibu eri abantu abamu okubeera nga badda eri ekitangaala kyammwe, kubanga ekitangaala kyammwe kibanyiiza kasita mubeera nga muyimiridde
masekkati gaabwe kubanga bazze bakyekweka okumala ebbanga ddene. Ekitangaala kyammwe kyekigenda eri ebitundutundu byabwe ne batandika okubeera nga bafuna okusaanuukibwa eri bo nga tebamanyi ku kiki kigenda mu maaso. Ekitangaala kino kye kijjamu ebisiikirize ebitudde mu nda yaabwe ne kibaguliza okubeera nga bafuna okutegeera n'okumanya ku bitundutundu byabwe bye baali beerabira. Era ng'ebiseera ebimu kye kireetera abantu abamu okubeera nga buli kiseera babadduka nga tebasobola kubeera nga bawanirira ekitangaala kyammwe kye mukaalakaala nakyo mu nda yammwe. Abaagalwa, ndaba embeera ereeta obulumi eri mmwe kino we kibeerawo. Era ng'ebiseera ebisinga abamu ku mmwe mufuna embeera ey'ensonyi eri ekitangaala kyammwe. Era ne mutandika okubeera nga mwewuunya lwaki ekitangaala kyammwe tekiyanirizibwa eri ensi eno. Bangi ku mmwe muli bakkakkamu mu ngeri etali ya butonde. Kino ne kibaleetera okubeera nga muzibira ekitangaala ky'omwoyo wammwe, ne kirema kubeera nga kiyakaayakana eri ensi eno mu kadde kano. Abaagalwa, mmwe kennyini mwemwe mulina okubeera nga mwebonga bumwamu n'obutonzi. Era obutonzi bubayamba okusobola okubeera nga mweggulirawo mu kitangaala kyammwe n'amayengo gammwe ag'omwoyo. Buli we mubeera mu butonzi tewabeerawo nkonge zonna oba mpulizo zonna ezibalobera okubeera nga mutambulira wamu n'ekitavvo kyammwe eky'obutonzi. Y'ensonga lwaki bangi ku mmwe ebuziba mu nda yammwe n'empulizo zammwe ziri bumu wamu n'obwakabaka obw'ebimera, n'obwakabaka obw'ebisolo, n'obwakabaka obw'enjazi. Mukadde ako gy'oba olina okubeera nga okkiriza ekitangaala kyo kisobole okubeera nga kifuluma n'ekwebonga mu nsi ye eyawabweru mu ngeri ekuuliza obulungi, mu ngeri ennungi. Kakkanira mu ekyo, kubanga oli bumu wamu n'endabirwamu ey'obutonzi obukola mu ndaayo. Kitegera abaagalwa, ekikula kyammwe y'endabirwamu yammwe etudde mu lulubaala oba lubaala abatuddemu. Era nga wabaddewo ebiro ku Sseŋŋendo Nattimba we muzze mutambulira mu bulamu obw'obugugube nga temukkiriza kubeera nga mubeera endabirwamu ey'ekikula kyammwe ekyannamaddala paka mukadde kano we mutuuse. Kino mu bujjajja bwammwe obw'emabega mizimu gyammwe emingi gye muzze mutambulira mubazze temukikola, naye mukadde kano musobodde okubeera nga mukikola. Abaagalwa, kano ke kadde obuguggu bwo okusobola okubeera nga buleekebwa wabweru emabega wammwe. Kibayamba okusobola okubeera nga munyenyentera mu kitangaala kyammwe, muve mu lutuula n'akateebe akazze kabakuumira mu nsi eya wansi. Ku lw'ebikolwa byammwe ekitangaala kyammwe mu bujjajja bwammwe kyatandika okubeera nga kizimera, kubanga mwasalawo okubeera nga muva mu kitangaala kyammwe eky'ekikula kyammwe ekyannamaddala eky'amayengo gammwe amatukuvu agatudde mu nda yammwe. Kye kibaleetedde obulumi, kye kibaleetedde okubeera nga mutambulira mu makubo agatali go bwa Katonda bwammwe. Ekitangaala kyammwe kya butonzi era nga kiyakaayakana, kubanga ekitangaala kino kiyagala okubeera nga kiyakaayakana eri awo wonna we kiba kiri. Buli kiseera kiba kiyagala okubeera nga kiteekawo ekitangaala eri buli kintu kyonna. Naye ekitangaala ekitali kyannamaddala kibeera kya bulimba. Kiki ekibeerawo buli w'otambulira mu kitangaala ekitali kya bulimba? Nganya ekyobulimba ekyo kyozze olowooza nti kitangaala. Mukadde ako owuliriza ggwe kennyini nga ye ggwe
weekwese okuva eri ekitangaala kyo kitikira naye buli wootegera ekitangaala ekyo ekitangaala kitandika okubeera nga kikulaakulana mu ndaayo era ne kiyingira ensi ey'abaana b'abantu. Teebereza ng'otambulira mu mbuyaga oba mu mpewo. Teebereza ng'otambulira mu butonde nga weebonga bumu wamu n'amayengo g'obutonzi, ng'onyumirwa empewo ekwetooloola, ng'onyumirwa omuddo ogwa kiragala ogukwetoolodde, ng'onyumirwa okubeera ng'olinnya ku ttaka, ng'onyumirwa okubeera ng'ozannya n'ebisolo wamu n'ebimera ebyo ebikwetoolodde. Laba empulira eyo ey'obutonzi ng'eyakaayakana amayengo ge gamu eri ensi ekwetoolodde. Laba buli kintu kyonna kubanga mulina obusobozi okusobola okubeera nga mubeera abalabi ab'ebintu ebitono ne bubeera bulungi obutudde mu bimuli ne bubeera butiko oba ne wekibeera kisolo kyonna oba kintu kyonna oba obululwe bwonna buli mazzi. Buli kiseera mufuna ssenga w'omutima gwammwe okubeera ng'agattaganya n'obulamu bwonna obubeetoolodde. Era obulamu nabwo butandika okubeera nga bukuddiza amayengo ge gamu kasita obeera n'entegeera eyo. Wuliriza mukadde kano engeri y'omuti olwazi, ebimera engeri gy'obitunuuliramu nabyo gye bikutunuuliramu. Weebuuze ebimera bino enjazi zino zintunuulira mu ngeri nange zenzitunuuliramu n'essanyu n'okubeera nga nzirabirira mu ngeri ey'eddembe. Kubanga nabyo bitambulira mu bulamu bwe bumu nga biyita mu ntegeera ye eya waggulu. Yemmwe muleeta ekitangaala kino ekya cosmos oba eky'olulubaale olw'amayengo aga waggulu ku nsi eno. Laba ekigenda mu maaso eri ebitonde ebyo n'obulamu bwonna obubeetoolodde kasita ovaamu amayengo ag'obutonzi. Teeka essira ery'omuwendo eri ekikula kyo oba eri ekitonde kyonna, ne we kibeera lwazi, ne we kibeera kimera, ne we kibeera kisolo. Kitunuulire wokkiriza ekitangaala kyo okubeera nga kyebonga okuyita mu kisolo ekyo oba mu kitonde ekyo. Wuliriza amayengo ago ag'omuwendo okuyita mu ndaayo. Omwagalwa, njagala nkutegeeze nti amayengo go gabafuula ab'essanyu, batambulira mu ddembe mukadde ako. Amayengo go g'amaanyi era nga gawonya, era nga ge gakuba empiso ey'entegeere y'ettonde ey'obutonzi. Wuliriza mu buziba nga oli bumu wamu ne Ssengendo Nattimba. Amaanyi go n'amagezi go gabeere bumu wamu ne Maama Nattimba. Omutima gwo ogw'ekisa n'endaba ey'ekisa. Empulira eno ku mitendera egy'enjawulo yeebonge wamu n'amaanyi go. Oteeke ebigere byo ku ttaka eryo ly'olaba nga ligumiridde, otambule bumu wamu n'emirandira n'omutima gwa Maama Nattimba nga oyimiridde bw'entoogo. Omanye wa gy'oyagala okubeera ng'otambula. Omanye nti oli wa ddembe era nga otudde mu ddembe eritakoma. Ke kaseera osenvule mu lugendo lwo olukutwala mu maaso. Kano ke kaseera ak'okutegeera nti wajja mu nsi ey'abaana b'abantu osobole okubeera nga oteekawo ekyokulabirako eky'ekisa eri abantu bonna abali wano. Okubeera nga mutuula mu kukkaanya, nga muteebereza okubeera nga mukolera wamu mu kukkaanya, nga mukola bintu byonna ebibayamba okusobola okubeera nga bibatwala mu maaso. Omwagala weebuuze, osobola okubeera ng'owanirira amayengo ge gamu mu butonzi mu mbeera yonna egenda mu maaso eri obulamu bwo? Osobola okubeera nga okkiriza buli bantu bonna bakwetoolodde okusobola okubeera nga bafuna amayengo ge gamu nabo ne bavaamu amayengo ge gamu ag'obutonzi agakutuddemu? Osobola okukkiriza abantu bonna bakwetoolodde okusobola okubeera nga bafuna okubeera nga bafuna amayengo agabatwala mu ddemeezi lyerimu eribajjukiza obujjajja bwabwe mu ngeri ey'obutonzi?
osobola. Era ekirala weebuuze lwaki oyina ebintu ebikwatidde mu nsi eya wansi mundaayo. Kubanga waliwo embeera ezijja mu bulamu bwammwe ezibawuliza empulira eyo. Naye weebuuze lwaki amayengo gange tegeebonga mu ngeri ennungi? Lwaki mpuliriza amayengo ag'okutya n'ag'okubuusabuusa? Kiba kitegeeza nti oba oyina okusalawo okuva mu mayengo ago, laba amayengo ago nga gava ku mutendera gwo ogw'omubiri gwo oba ogw'ensi ey'ebikwatibwako. Funa empulira ey'obukkakkamu era oleme kulamula ku kyo. Kitegera omwagalwa, tunuulira amayengo ago nga ogaggyamu obutalavu. Obutalavu obwo butudde mu mayengo go gaveemu, osobole okubeera nga amayengo go geebonga mu kubeera nga ofuna ate naawe n'okuwa abalala. Gwe kennyini weebuuza ekibuuzo kino wammanga. Amayengo gange geebonga mu bitundutundu byange byonna? Kitegera mu ngeri ne wabeerawo enjuyi bbiri. Osobola okukyusa ekintu kyonna mundaayo era osobola okukyusa embeera yonna ebeera ezze mu lugendo lwo. Osobola okusalawo okufuna empulira ekuwuliza obulungi. Mu butonzi omwagalwa, amayengo go w'olaba nga tegali bulungi, kiba kitegeeza nti obeera tosobola kufuna. Weebuuze nti waliwo obusobozi obw'okukyuka? Waliwo obusobozi okubeera nga tokozesa mayengo go mu ngeri gy'olina okubeera ng'ogakozesa? Kiki ky'olina okubeera ng'okyusa mu bulamu bwo? Ndaba ki gy'olina okubeera ng'okyusa mu lugendo lwo? Bumu ki bw'olina okubeera nga ogattaganya mu bujjajjaabo ng'osinziira mu lubaala akutuddemu? Kye njagala okubagamba olunaku olwaleero kwe kubeera nga mulema okukkiriza okubeera nga mukkiriza ebitono. Ebintu ebitono okubeera nga mubyekkiririzaamu n'okulowooza nti muli batono. Mu kifo ky'okubeera nga mutegeera nti yemmwe musinga. Muli bitonde ebyannaggwano era muli butonzi. Muli kitangaala eky'ensi. Ekyo kye mulaba mu butonzi. Era ekyetoolodde mu bulamu bwammwe mwe mutambuliramu. Mubeere ekyo kye muli. Mwewe essanyu. Mufune empulira ey'okugambiza essanyu ey'okukkaanya wamu n'obutonzi obubwetoolodde. Mubeere kitundutundu ku kittavu ekibagatta awamu. Mugabe era mufune. Obutonzi bwe butyo bwe butambula. W'olaba ng'empulira eno tegenda mu maaso mu bulamu bwo bwa kaakati, omwagalwa totya, ddamu okyuse. Si kya butonzi kubeera nga owakanya bumu wamu n'amayengo g'obutonzi bwo bw'obulamu. Si kya butonzi era si kya buwangiro bw'okubeera nga weekweka eri ggwe. Teweeyogerako ng'oweegamba nti tosobola kubeera nga otambulira mu kkubo lye weetaaga, nedda. Teweegamba nti nno ggwe wawangibwa kubeera ng'otambulira mu kkubo eryo oba mu mbeera bw'eti, nedda. Kano kadde kaakukyusa. Si kaakukyusa eri ggwe wekka naye n'ensi eri yonna. Abaana b'abantu bonna n'ebitonde ebitudde ku sseŋŋendo ke kaseera akakukyusa. Abaagalwa muli ba muwendo era nga muli kyakulabirako okusobola okubeera nga muwanga amayengo ago n'amalemezo oba amakubo ago agali bumu wamu n'obwasooka bwammwe abw'ekikola kyammwe ekyannamaddala. Kitegera weebuuza ekibuuzo kino wammanga. Ojjukira empulira ey'eddembe gye wawuliriza mu mubiri gwo mu bwo wasooka? Ojjukira ekikkoowe we kyayingira era ne kigenda mu kabutobutoko oba mu kakulengeko ak'okubiri, ng'oyimiridde ku sseŋŋendo na ttimba, ng'oyimiridde bwantoogo ku ttaka lye yakuwa? Kitegera
omwagalwa empulira eno mu mubiri gwo ge mayengo agatambulira mu ddembe n'essanyu. Kitegeera ebitundutundu bye ebya wansi mu mubiri gwo okuviira ddala mu kabutobuto okukkirira paka wansi mu bigere leka birabe era owulirize ng'owanirirwa maama wo Nattimba. Owulirize empulira ekusembuza nti oli wa ddembe oleme kubeera nga weetimaya ku kikula kye ekyannamaddala. Yaniriza ekikula kye ekyannamaddala kubanga eyo gye wawangibwa okuba. Kitegeera omwagalwa kiki ekibeerawo buli woosisinkana obugugube wamu n'obutonzi? Omwagalwa buli woofuna obugugube obw'empulizo zonna ezitawoomesa nakabululu, omwagalwa ke kaseera k'okusobola okubeera nga osalawo mukadde ako ove mu mbeera eyo. Dda waggulu w'ebitundutundu byo. W'obeera nga towulira bulungi mukadde oba mu kifo ky'oba olimu, omwagalwa kano ke kaseera k'oba olina okubeera ng'osalawo okuva mu kifo ekyo. Buli w'onaava mu mbeera eyo oba mu kifo ekyo kigenda kubeera nga kikyusa empulizo zo. Obulumi, obukoowu, enge, obutayagaliza ne byonna ebibeera bitandise okubeera nga bijja eri obulamu bwo bitandika okunaabuuka. Buli w'ofuna empuliza ezo ezikuwuliriza oba ezikugamba nti tosobola kuba nti kino si kituufu, mu ddemeeza eryo osobola okusalawo n'ova mu ddemeeza eryo n'odda mu ddemeeza eryo ery'obuwangiro obwo obw'obulongo bwo obutukuvu, n'otakkiriza kubeera nga weebonga bumu wamu n'empulizo ez'abantu abalala bonna abakwetoolodde naye n'obeera bumu wamu n'empulizo zo ezannamaddala. Y'ensonga lwaki kya muwendo nnyo buli kiseera okubeera nga mudda mu kakulenge kammwe akookubiri, kubanga akakulenge kammwe akookubiri mwe mutudde empulizo zammwe. Kyova olaba nti n'akakulenge kano akookubiri kamanyikiddwa nga bulamu mukasa, kubanga mukasa yatudde mu mpulizo zo oba empulizo zammwe oba ze muyita emotions. Kitegeera abakyala ebiseera ebisinga basomeseddwa mu nsi yammwe okubeera nga buli kiseera beewuliza nga ebintu ebya wansi. Kino kyabaleetera okubeera nga balowooza nti balina kubeera baweereza eri abalala, ng'abalala balina kubeera nga babaweereza buweereza. Ne bateerowoozaako nti balina amaanyi gaabwe ag'okubeera nga batambulira mu ddembe n'okubeera nga banyigirizibwa mu bulamu bwabwe. Abaagalwa, ebintu ebyo byonna ebyokulowooza nti abalala bonna be balina okubeera nga babategeerera mmwe abakyala si birungo bya mwoyo wammwe omutukuvu. Mukitegeera bino byonna bibeerawo ku lw'okakulenge kammwe okwa bulamu mukasa akookubiri. Kano ke kaseera k'okusobola okubeera nga muwaayo ebyo byonna. Obuzibu nti muwa naye ate temukkiriza kufuna. Kino kye kireetedde okubeera nga mufuna ebbanga ery'obwabwavulunkupe void mu nda yammwe, ne mufuna empulira ey'ekiwuubaalo mmwe ng'abakyala ku sseŋŋendo eno, ne mutakkiriza kubeera nga mweyagala n'okufuna eddembe lyammwe eryo erivudde mu nda yammwe. Abaagalwa, mbasaba muyingire mu kakulenge kammwe kano ak'omu kabutobuto, mufune empulira eyebazza ewaka. Ne w'obeera musajja oba mukazi atudde ku sseŋŋendo Nattimba, gezako okulaba nga olaga empulira eyo ebeerezza eri obulamu bwo okubeera nga tebeera empulira eyo okubeera nga tekulinnya ku nfeete nedda, naye gwe kennyini otegeere nti empulira eyo eyina amazima ageetaaga okubeera nga gawonyezebwa. Ekyo kye kireetera embeera ey'okusika omuguwa mu bulamu bwammwe ng'abaana b'abantu. Kitegeera mumanye kiki kye muli. Buli we mubeera endabirwamu ez'empulirizo zammwe mubeera babuvunaanyizibwa ku ddemeezi lyammwe, mubeera beerufu era ne mweggulirawo eri abalala,
ne mukkiriza abalala okusobola okubeera nga nabo bayiga okuva eri mmwe, ne muyamba okusobola okubeera nga mufuuka amagezi ago agabayamba okusobola okubeera nga mutuula ku nfeete n'okufuuka bakama b'obulamu bwammwe. Abaagalwa, mbasaba mukadde kano muyingire eri entegeera yammwe etudde mu kakulenge kammwe aka bulamu mukasa. Mukkirize entegeera yammwe yeebonge era eyingire mu kifo ekyo, eyingire mu bifo ebyo byonna okuva mu kabutobuto okutuukira ddala mu mirandira gyammwe egibagattaganya wamu ne maama Nattimba, kubanga weewatudde amaanyi gammwe, weewatudde amaanyi gammwe agatafaanagana na buli kitonde kyonna. Mukkirize akabonero konna okubeera nga kajja eri ekitundutundu kyammwe ekyo. Akabonero konna akabeera kazze mukawulirize, mulabe nga akabonero ako kabagattaganya wamu n'omubiri gwa maama Nattimba, era mumanye nti mu bbanga eryo mwe mutudde ekitangaala ky'omwoyo wammwe. Kitegera omwagalwa, kyonna ekibeera kizze, kabonero konna akabeera kazze, oba nsolo oba mwana oba kimuli oba muti, omwagalwa, laba nga akapiira akatukuvu ak'obutonzi keetoolodde mu ndaayo, kawambaatira ekisolo ekyo oba akabonero ako n'akabeera kazze. Mumanye nti buli kintu kyonna kitambula bulungi. Kitegera, era mukkirize amagezi gano gayingire eri omubiri gwammwe ogw'obwa Ssekiriba kya ttaka, kibayamba okubeera nga mukkakkanya emibiri gyammwe, mumanye kiki kye muli. Mwe kennyini mwerage mu nda yammwe, kye kinaabayamba okusobola okubeera nga muwunda ensi yammwe eyawabweru. Mwesige akabonero konna akabeera kabalagiddwa, kubanga gano ge maanyi gammwe. Eyinza okubeera dragon, guyinza okubeera ekiso, kisobola okubeera omuliro. Mwesiga akabonero konna akabeera kazze mu mubiri gwammwe, kubanga kano ka kabonero akabayamba okusobola okubeera nga mwejjamu empulizo zonna eza wansi, empulizo ezo ezizze bakwatira mu nsi eya wansi. Abaagalwa, muli batonzi, muli bitonde bituddemu obulungi, era nga musobola okusalawo okubeera nga mudda mu kikula kyammwe eky'obuto bwammwe obutukuvu. Empulizo zonna ezibeera zizze ezitawoomesa nnakabululu mu lugendo lwo, omwagalwa, gwe kennyini weeyogereko munda ogambe nti oli kweryamu lukwe. Kitegera, buli we weeryamu olukwe n'okitegeera nti weeryamu olukwe, otandika okubeera nga okyusa amakubo go n'oddamu n'ofuna obwetengeredde mu lugendo lwo oba mu bulamu bwo. Mukolagane wamu n'empulizo zammwe oba emotions zammwe, muziwambaatire era muzizze wamu n'obutonzi. Mbabuuzaako okuva mu mutima gwange era nga ngattaganya ekisa eky'obwakitinda okuzimba eggulu ku nsi. Atenderezebwa agulumizibwe Okitaffe Tonda ne Maama Namugereka, abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mugwe. Akume.